Mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira kusenga 5256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kusharingako nammwe engeri gy'osobola okufuuka kafulu mu buliri. Osobola otya okufuuka omuntu ow'ekitalo nga mu butuufu weegatta n'omukyala oba weegatta n'omwami avaawo akutenda. Ebiseera ebisinga ffe abakyala tulowooza ekitufuula owa ttabbu mu buliri kwe kubeera n'amazzi, era tulowooza nti omuntu alina amazzi yabeera awooma. N'abasajja abamu balina endowooza eyo naye abeera tannaba kutagala oba tannaba kuyitaayita, kubanga n'Abaganda bagamba atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba. So bintu ki ebifuula omuntu omwami oba omukyala kafulu mu buliri? Namba emu kwe kubeera ng'owa obudde omwagalwa wo okumumanya. Mu kino ntegeeza ki? Omwagalwa wo olina okumumanya otya? Nti omwagalwa wo mwogeze, mubeereko awo omubuuze ki kyasinga okwagala nga muli mu buliri. Sitayiro ki z'ayagala, ayagala omukwatewa, we wamuturninga on ng'omukutteko. Bino byonna bw'onaabiyiga ojja kufuuka ow'enjawulo era ojja kufuuka omusajja amutegeera. Gwe tobimubuuza nga muli mu kikolwa, wabula mubuuze mukaddeko ak'eddembe era obinootinge nti yaŋŋamba omuweeweeta mu mutwe awulira bulungi, nti yaŋŋamba bw'omunuuna ku bbeere awulira bulungi, nti omusajja wange yaŋŋamba ayagala nnyo omukyala asitina. Ekizibu kye tuyina nti abakyala abamu ate si bokka n'abaami twetya. Ne weesanga nga tosobola kutuula na mwagalwa wo kwogera ku zino nsonga za mu kisenge. It is understandable. Era sinenya muntu oyo aba yeetya, kubanga kye kiba ekikula kye. Naye kyenkugamba kye ki? Nti omuntu gw'oyagala era gwe weeyambulira amanyi obwereere bwo, naawe omanyi obwereere bwe. Tekyandibadde kirungi kubeera ng'omutya. Temujja kunyumirwa era tojja kumuyiga singa oba omutya, kubanga nze mbagamba buli kintu ebintu ebisinga tubiyigira mu kwogera. We communicate. Omuntu si mind reader nti agenda kumanya nti nze omwami wange ekimusanyusa kumuweeweeta oba kumukwata mu bugere. Nedda mukwano, tajja kumanya nti ng'omugambye. Okitegeera, ajja kubeera awo ng'alina kwashuuminga bwashuuminza, oba bwemukola bwe nti oba bwenkola bwe nti. Nedda. So twefeeko. Let's try to be open and let's try to always ask. Omwagalwa wo mubuuze omanye ekimusanyusa mu buliri. Kye kimu ku bijja okufuula omuntu ow'enjawulo, nti ajja tuuka alabe nti mu bantu bonna be yeebase nabo oba mu bantu bonna be yeegase nabo ate gw'oli wa njawulo. Namba 2, obuyonjo nga buli ku sayidi zombi. Bannange omuntu omukyafu taliyiga era tawooma. Ne bw'oba olina amazzi nga mukwano gakulukuta nga Lake Victoria naye ng'oli mukyafu, totawaaza owunya, kubanga waliwo ekisu ekivaayo eyo. Wenna owunya oli awo kwegamba n'amazzi. Omusajja akulya ng'awulira ekivundu, awulira talina mirembe. Abasajja nga tomwa, wenna oli awo. Nabagamba nti omusajja nga si musale, omukire gwo gwe mulaba ekikuta bw'oba nga tonaaba bulungi. Mukwano w'oba olowooza nkulimba, kigezeeko. Gwe tonaaba, genda ng'ofuuka oyambale underpart. Owunya na bungi ku underpart nayo yennyini eba ewunya. Ekyo ekigundi ky'olaba kitereka obukyafu era osobola okukawulira nga kawunya bw'oba osazeewo kwewulira. So gwe teeberezaamu oba gwe osobola okukawulira nga kawunya ate omwagalwa wo. Omuntu yenna oba ogendamu emmere n'ogireeta n'agiwuliramu ekisusu ekitali kirungi oba n'agiraba nti ogimuweredde ku sowaani nkyafu, emmere ne bw'eba nnungi etya, appetite efa. Emmere ne bwe yandibadde ewooma etya, appetite eba yafudde, aba kati alya buli nti oba talina kyakkola oba tayagala kulaga, naye ng'aba tagenda kuwoomerwa kubanga omutima kasita gufa. Obwongo bwaffe kasita tugamba ne bwekuleetera okwesittala ku kintu, mukwano tosobola kiwoomerwa. So obuyonjo ku njuyi zombi, okumwebiza ku njuyi zombi. Naye ekyokumwebiza si kye kifuula omuntu omukyafu. Waliwo abantu nga bakuuma ebiza byabwe nga biyonjo, nga ye omwagalwa wo abyagala. Kye kiri kye nkugambye nti omusajja yagamba nze njagala nnyo n'enzija n'ensaggula, oba omukazi n'agamba nze njagala nnyo omusajja ng'alina ebiza, nga bw'aba nzina ne binkwanako bwe nti bimpulira nga bimpa emirembe, nga ye kyayagala. So bw'oba omufunye bw'otyo, birekeeko but make sure obiyonja. Onaaba bulungi kubanga bitereka obukyafu. Tutuuyana, ekyo ffenna tukimanyi. Bw'otuuyana
onobeera nga tonaaba bulungi oba nga teweetukuza osobola okuba nga onaaba. Omanyi bibiri bya njawulo, waliwo okunaaba n'okunaaba. Onaaba otya y'ensonga enkulu. Bw'oba weeyonja bulungi mukwano era ojja kuwunya bulungi era tewali kijja kubaawo era tajja kugamba nti wawunya. So obuyonjo. Namba 2 kwe kubeera nga weewa obudde okusoma, oba namba 3 simanyi gye ndiko. Wabula point endala kwe kubeera nga weewa obudde okusoma. Gezaako nnyo okubeera ng'oyagala okuvumbula ebipya. Gezaako okubeera ng'oyagala okumanya. Ffenna teri yazaalibwa ng'amanyi. Tuyiga biyige, tukoppa bikoppe. Ekikukoledde n'ogenda nakyo mu maaso, ekitakukoledde n'okyesonyiwa. Muwulidde? Mugezaako sitayiro ez'enjawulo, leka kwerookingira ku sitayiro emu. Mbunze nzina kacyabali nga keeko k'okuba gw'omanyi nti asita okuba kacyabali ebyo biba biwedde. Si bonna nti bakanyumirwa era si bonna nti bakaagala. Oli ojja kukamukuba naye abeere nga ekirala kino akacyabali kali ku sayidi ya mukyala okusomesebwa, kali ku sayidi ya mwami okusomesebwa oba okuyiga okusoma. Points ezimu zigatta ffenna abaami n'abakyala. Abaami mweswireyo gwa nagamba sakituuka kusoma, abakyala be bakijjumbira ennyo ne yeefaako. Kyova olaba tebijja kumaakinga kubanga gwe ne bw'oneefaako mukazi wattu ng'omwami gwe weefiirako ye si byaliko. Ye ebibye amanyi kasita weebakaawo kiwedde ayagala kamissionary n'abeera kwako, oba ayagala missionary waba agivuddemu ayagala kambalala. Gwe mukazi wattu ne bakusomesa. Munnange omusajja mwekkabuzi, munnange omusajja waliwo kantu ke bayita makansi, munnange omusajja waliwo gye bayita 69. Ng'ebyo byonna ye tabimanyi, tekikola makulu. Naye singa mwesanga nga mwenna muli bavumbuzi kijja kubayamba okubeera nga munyumirwa. Ate gwe naawe omukyala wo oba obitegedde osobola ogamba omwami wo nti nina sitayiro gye njagala tugezese olwaleero olabe kye bagikola bwe bati ne bwe bati. Ate nammwe abaami mbakuutira omukyala wabazze n'ekintu ekipya n'akigamba leka kumujajinga, leka tandika mubuuza wabijjeewa era wayenze. It's because asoma. Ate era ye sayidi emu n'abakyala nammwe leka kwekengera bbaawo kubanga alina ekipya kyakoze. Exploring ebintu ebipya. Ekintu ekirala kisobola okufuula omuntu ow'enjawulo mu buliri kwe kubeera nga munno omulaga omukwano, kubanga ebintu by'obuliri bitandikira eno, okubeera affectionate eri munno. Otwala akadde n'otuulako ne munnaawo ne munyumya nga muli mu ntebe ng'omuweeweeta omulaga omukwano. Just candling kye bayita endowooza nkiyite ntya, kugamba n'omwezingamu ne mubeerako awo just mu ntebe. That only kitrigalinga obwongo bw'omuntu nti wemutuuka mu kwezina obeera wamutegese dda. Ekintu ekyakyenyinza okugamba ye kubeera ng'omanyi okuromansinga oba okuweeweeta omuntu. Bw'oba tomanyi we baromansinga muntu osobola okuyiga otya sobola okwesomesa nga gwe omuntu nga togenze wa muntu mulala kusomesa. Genda ku kitimba binoonyereze baweeweeta batya omuntu otegeere we baweeweeta. Ku channel yange kuno kuliko video ate nga waliwo ne basenga bangi bazze bakola videos zino ez'okuweeweeta, oromansinga otya omwami, oromansinga otya omukyala. Abantu abasinga ne bw'oba omanyi okuzina tosobola kuŋŋamba nti omanyi okuzina nga tomanyi kuromansinga kubanga osooka kuntegeka n'enkyamuka n'ennyogoga n'entoba n'olyoka obeera ng'ogenda mu maaso okubeera nga tunyumirwa. Naye bw'oba omanyi okuromansinga omwagalwa wo munnange kibeera kya njawulo nnyo kubanga kitandikira awo. Abantu abasinga temukiwabudde, temukimanyi nti ekyo nakyo kikolebwa. Omanyi nti osanga omuntu n'anaaba n'ajja mu buliri n'atandika nga yayagala kuyingira buyingizi. Bw'aba akuyambye n'akuweeweeta ng'akuweeweetako eddakiika 2 we fyufyufyu ye ng'ayagala kuyingira awulira ali bubi. Kino nno kisinga kubeera ku baami. Naye ate waliwo abaami abajja mu inbox ne baŋŋamba senga nze nga ngezezaako okuweeweeta omukyala nsobola omutegeka atobe bulungi naye munaye mukyala wange ye olumukwatako ebyo tabyagala, aba ayagala kukola ki kumuyingira buyingizi. Nayinza okuba ŋŋambe nti ye kyekikula kye kubanga waliwo abantu ffenna twagala ebintu eby'enjawulo. Naye ate bw'oba omunnyonnyodde n'omugamba nti mukyala wange nsaba tukoleko kino ne kino tulabe bwe kitambula.
oba nti nina we nasomye oba nakoze research oba nina omusomo gwe nabaddemu ne baŋŋamba nti okutegeka omukyala neetaaga okutryingako ekintu kino n'olaba oba kibakolera oba tekikola kibakolera. Alinza okuba nga tabyagala ng'alina ensonga ze, oba alinza okuba nga romance g'omuwa nga tamukyamula. So mugezeeko olabe. Kale munzikirize nkome wano, tewera subscribinga, kulikinga n'okukomentinga, sharinga, obeere ng'ate osobola okuba ng'olina ky'oyambye ku balala abo batasobola kutuuka ku channel yaffe. Audio eno oba video eno w'oba ogisanze wonna manya eba evudde ku Senga Face 256. Jangu buzzi ku YouTube, teekamu ekigambo Senga Face 256 ojja kuba ogwa ku channel yaffe. Kuliko ebintu bingi, twebuulirira emisomo, tukola videos ez'enjawulo era ojja kuba otulaba. Ka video kolaba akaplaying awo wansi ka mwami akola pallets, akola products za pallets, akola obutanda bw'abaana, akola center tables, akola ebitanda, ekintu kyonna ky'omanyi nti bakikola out of pallets abakikola ate ku bbeeyi ntini. Akola ne deliveries. Beera ng'omweyuna mu contacting olabe nga asobola okuba nga akuyambako okukolera ekyo ky'oba oyagadde okukolera. Omukama abankuumire, temujjanga okwo. Baagala nnyo bantu. Yeah.